ntunuulidde vidiyo eno n'enkaabya amaziga. Ono si ye muwala Samantha eyabadde ennyo ku TikTok yakolako n'akalango ka MTN akali akamaanyi ennyo. Akalango ako nga buli w'okyusa TV bw'oti. Soka weetegereze obutambi buno bwa Samantha mwennyini. Nkugamba ebirala bye baakaŋŋamba essaawa. I just want to let you know, I'm not scamming you. Because if I'm scamming you, then I'll be scamming myself. And because not only did your cows, not only did you people lose your cows, I also lost mine. See, now I didn't. Zembera ni waka mbirawo n'abantu wanini waka. Mbirawo n'omukwano gwange wetini. Mbirawo n'omukwano gwange mulala bawerako. So, when you tell me no mama oyo akugambye kino, mama oyo agambye kino. Mama oyo atugambye bw'ati. Kitegedde. That is the one thing you shouldn't take. I wish you just ask me. I wish you just ask me. Yenna Samantha, kino kiri kitya? Nange. Lamula munange. Kati saawa ino abantu abali furious bagamba. I'm looking for the best beautiful words I can say to you people. Yes, nabiraba. Rotin yondaba mpulira. Rotin, can you please turn down your sound? Wankulekere n'obundi live. So, ente zaffe ezifa okuli ezange. Kubanga sijaga nti nenafiiddwe ntemu omanyamba abaana obubajjeeko essimu ba tebaagala live nyenda gijjako. Bagambe bagijjeko kubanga buli kiseera babeera n'amasimu gaabwe. Ente sigenda gamba nti ente z'abaana kubanga kubaddeko n'ezange. Era nazo ezigenda. I don't care about mine, but I care about you. Kubanga gwe toli nga nze, toli mugumu nga nze, simanyi nti eyo badde okipulaaningidde ki. Ye munaye neefa kuba oba osanga munaye engeri gye mbadde ki? Engeri gye mbadde nkola ki? Engeri gye mbadde nga munnange sigendayo. Most probably I've been busy, I've been up and down. I've been, even when I had to rest, I had to sit. One thing I'm going to be different about kusinga oba kubalala bonna boyinza okusanga kintu kyokka kye nabagambye kiri kimu nti mumpe obudde nakulaba nga nsasula ente zammwe. But ekintu nemukikalubya nemukyongeramu. Semere sigenda kwogera ku live naye engeri munaye gye mwogeramu yalinga egamba munozesi oba ndi heartless. I never meant to scam anyone. I say it from the bottom of my heart. I never meant to do anything or to scam anyone or not to do what for anyone. Kitegedde. Abantu bendudde nabo nga nunda nab'ente kubadda they know me. Bikaseera buli kimu kibadde nga nkikolera mu budde nga sinafuna bizibu oba oliawo. Naye nga womanyi ebizibu bikola ki? Ebizibu biba bizze. Oluusi munnange naye kennyini sibyagala kyenyinza obagamba. I didn't want problems as a person. Naye bwebanga nange byantukako nga sibiyise kubanga nali sibirina. I was doing everything the way everyone wanted it. Ngolusi temunsabe nakunsaba.
nga temusaana kunsaba mulabira awo nga mbagamba kati mugire mujje mulabe ente zammwe from day one. Kitegedde. Anyway, Nikolai, naye era ndina mu kufuna even threatening messages on WhatsApp. I wanted to say I'm deeply sorry for losing our cows, losing your cows, for hurting you so deeply. Yeah. And also to tell you that actually, when I'm Mutamanyi, nze bulijjo mbadde nga mmanyi nga nange mama abadde nga nange ampanvuya. Nze maama wange saga bwe mwagerako wano ku live, I may seem like a bad person, but abantu bembeera nabo wano mu nnyumba banjuli. She's not okay, she's not a bad person, but she can be weird. Trust me, she can be weird. Now, honestly, ebanga lino nali endwalidde abantu bangi badde beebuuza lwaki obeera waka, lwaki oli waka. Nze maama ngamba obutale tebannabuggula obw'ente, mugamba kakati tukoze tutya n'ente tenkanya maama kuba nange nga njagala kutunda ku nte zange, nange nzijanjabibwa ebinnuma. Bakirowooza nti siri fine. Mu inbox wali abayinza olowooza nti ndi fine. Waliwo ekintu kye mbadde njagala okukiryaringa kindeese mu kamera. Nagambye nze enviiri wasala nsalewo kizokere tuli ku nsonga yange. Niwo n'okikubamu essimu. Mbadde nsaba bambi temunkubira ku WhatsApp, don't call me. Because if I don't clear this now, it is going to go out of my hands by morning. So bambi temukuba masimu. Mulayo kubanga ndi mu kugumira light ate ne light ate n'okweraba si ekintu kyensinga onyumira okwagala okukola. Wenna abadde wano ku TikTok mbadde mukimanyi nti nyina gurupu y'abaana nga tulunda nabo ente. Njagala okusooka otwala okwetonda kwange eri bonna benunda nabo ente. Can I even do this? Can I have this shot? So, eri mwena benunda nabo ente. Njagala okwetonda. I'm really sorry. I'm so sorry. Because siri mu kwekaabya era sisobola kwekaabya kyokka kyagala olabe oba neekaabya wakya. In the first place, abaana mwena benunda nabo ente muli baddemba okuexpressinga obusungu bwamwe. Bw'oba tolirwedde kuyigira ku nsobi za banno togenda kuyiga. Bannange obulamu bw'ensi eno olunaku lukyanga olya onywa weeyagala okola otya, naye obulamu bukubasamu olunaku olwo. Nsooka okufiiringa sosoli ku bulamu bwa Samantha. Waliwo obuvidiyo wano bwe bava okumpa nabwo ngenda bukambu bapositingire wano, naye ate bwo bumalamu nnyo amaanyi okusinziira ku bifo ewa Samantha. Samantha abadde kyali wange nnyo naddala ku TikTok, ate yasitula ekitiibwa ky'aba TikToker. Kwegamba nga n'omwana atwala TikTok ng'ekyomuzannyo, ng'ekyokusaagirira, asobola okumanya nti osobola okuyita ku TikTok n'ofuuka ambasada wa MTN, MTN n'ekuwa akalango. Y'ensonga eyali ekintu ekyali eky'amaanyi ennyo. Naye nawuliriza sitoole baga Samantha baamuloga obulwadde bw'essi bwa ddwaliro, simanyi bwa ki
kino ekyente kyankubye nnyo wala ne mpulira ennaku most especially abo babadde alunda nabo mikwano gye bakadaama mikwano gye abali wano e Uganda nga beegatta ng'abakyala nti akatukolewo ka pulojekiti tulunde obute bwaffe. Mpulidde nnyo ennaku nti ebintu mu kugenda byagenda lumu nenfuna omutima okwennyika kuba nange ndowoozaamu nga nakeera nenkwata akasente kange nenkagulamu ente yange neefa neŋŋamba biba bya kisawo kiganda. Ate Samantha tandabikira kuba nti oba yagenda mu kweraguza mu masitaani mu mairuminati kubanga ebintu bya sitaani kyemumanyiiko bw'aba agenda atwala ne byata kibuyaga wa sitaani bw'aba agenda atwaliramu ne byata aleeta. Sitaani bw'aba atwala ebyali bye yakuwa ne bye yasangawo byonna. Nkusaba oteekeko Samantha ng'ogenda owakinga obutambi buno obuddako, teekako Samantha mu ssaalayo musabireko Munnayuganda munnaffe bw'aba alina we yasobya musonyiwe. Ffenna tusobya, nange nsobya, naawe osobya, n'omulala asobya. Tujja kukola enteekateeka Mukama asobozese nange ngendeyo nkalambuleko ka maama. Nalabyeko Donasi yakakyaliddeko ne Queen gye wa Bobi Wine yakakyaliddeko. Ffe Mukama atuwa obusobozi bambi akaana ako na buli asobola obeera nako mu budde obufaanana bwe buti kuba Samantha waaba asobola otunula bw'atyo n'omulaba nga amatama gaguddemu naawe ekitegeere nti leero otiba, leero ebbina lisagala, leero ebbeere liri mu bbanga, enkya busobola okukyanga akabina lubaawo ng'ebbeere sapatu. Bwe bulamu bw'ensi bwe butyo baganda bange. Akayimba weekali awo vidiyo tuli kugita leero luno saawa eno mu ddakiika nga saawa ng'emu mu maaso vidiyo ya Twadi batugenda batugitadde. Thank you so much abakoze bu challenge. God blessing you so much mikwano gyange. Watch this thing. Atugwe Samantha Birunji ogenda kubona abono otuke n'okulya bbi kulwa akamanyiro ke wanteekako. Banange mwegendereze nnyo abantu ababayuirawo omubiri mu kaseera nga muli bubi. Olina maama wo, olina kitaawo, olina ab'eŋŋanda, olina abantu bo abalina ssente n'abatalina naye n'ofuna ekizibu buli omu n'akwewala. Omuntu n'ajja from nowhere n'akubeererawo omugaatanga ku b'eŋŋanda zo omuwanga nnyo ekitiibwa kubanga omuntu oyo ekigambo ky'alikoogerera wakati mu bulumi kigenda kukugoberera. Kati nakanka kakakkana mukwano leero sizza kuvuma naye kakkana soko kakajja kwamaapa nti Muswahili anasema kanayo mjue tabia zake. Abantu bewagenza okubeeramo tobamanyi tonaabamanya because you are not among the beautiful ladies in the world. Many are like chameleon. Leka kuvuma ate bantu babaddewo emabega mu kaseera ng'oli bubi obamanyiire abaho Franka yakubeererawo yali akubeereddewooko. N'oyita ssente z'omuntu n'omugamba ssente z'obulogo lwaki tewazigaana by then? Because we tuba tubawa lwa mbeera mbi gye mubeeramu